banange totukowa abo bonna bano bagundi bame abazenga ba posting ebintu ebitaliyo bambi wendi edduuka lyebalaga ngo bankolera edduuka sirituulangamu bakozesa AI ne ba editing ekifaananyi ne bansaamu ne balaga abantu ngo sente nazifuna kumbe sente ziri wano ne booyagala ng'okubirako taata Nende akimanyi bulungi sente nziresivinga ndowooza ompulira bulungi nnyo obwo bufeera bw'obukomyawo byogezaako byonna byonkoze mbiwulidde mbirabye live naga Katonda komyawo omukazi butumuwasa tagenda kulima agenda kusuubula ogenda muteeka mu katale ase olimanya omugamba mutya abali Kachumbali TV kansubita ddala bulungi nnyo wabaddewo oluvuuvumu olungi nnyo olugenda mu maaso nga lwogera obulimba n'obukyayi wamu n'okuseeketerera muganda wange ono nga bagamba nti nno akasente ke bamusondera yabalaga obuyaaye mbu akasente yakalya ekituufu kiri nti nno amazima agenda geeyogerera era atubuulire buli kimu ekigenda mu maaso n'ebyaliwo naki ekiriwo ogamba otya zendi mzee wange oli otya onyirira akakote okakubye kabwanyi nnyo akasaati keeko akasando mazimanyi merere byebyo akati bagana bange mwena mbatumidde gye muli mwebale nnyo obusajjiki bw'ommwe bwemundaze naye ebintu byajjamu oluzungu lungi oluzungu olwo lwaviira ku bantu bano be nali nyesize nga nze nemba trustinga ate ne bagezaako okunvaamu okuviira ku filfi gundi ono yani meya Figo ow'Efort yajja nga ayogera amafuukuule sente azaagala naye nga sente sizize zange nyebaza nnyo Brunoke Katonda akudizeemu amaanyi bambi kyewandaga mutima omulungi kyali kituufu nkwebaza nnyo taata wooli Katonda akumpeera omukisa nenzijja ogenda okukima sente ew'omukyala gwe nali nyesize kumba akolaganye n'ono Brunoke bandume sente zikole ki akolaganye nani n'ono gundi meya Figo ow'Efort sente ne bazicyankalanye sente zabulirawo Katonda namulisiza ettaala nangamba genda Cold Kampala nengenda mu Human Rights office bebanyambye sente bazizizza nzikimanca sente bazikomezaawo kambuuze omukyala atuuka otya okukwata sente ezo nali mu trust nze nga nze nga mukwano gwange embeera naye kubanga nali ngenda Efort eno nasooka ne mugamba nti sooka ompeeyo $4,000 ndi nnyo kubanga nze nalinamu ebiri omukyala oyo yali mukwano gwo nga muludde ebbanga ndi kasitoma we nakanyanya omuwagira mu dduuka Kabaala ate nakukola ekintu bwe kityo gwe kasitoma we nange nakyewuunya abakazi olina bati abakazi si mmere kati kyengezako bambi bagamba baganda bange mwegendereze bano abantu abajja nga baffera abantu nze naye waayo neŋŋamba nti oba abantu ala South Africa bagende baddemu bankebere bakakase ng'oba kituufu oba si kituufu ndi mumalirivu ne baganda bange bonna noono omwami bambi wantuseeko badde siri mwetefutefu nga ngenda mulaba mujja kunsonyiwa ku ekyo anakola ensobi bakozesa AI okulaba nga bafojjarinze ne banteeka wali nga nyebase ng'ono atamidde katikati mubbe waliwo ka vidiyo akafuluma nti bakusoledde sente ozinyweddemu mwenge ate gwali mwenge tegwali mwenge yali AI abaana abo nga babiri fulufiga ne bwana na fulufiga naye kyekimu bona kamba commenting kubanga bona kasasiro fulufiga si kasasiro ajja kuvuma anvumire ddala yanvuma dda kati waki yogamye mu kasasiro
nono figure ono we 40 yeyita meya naye mbwa yennyini ayagala kuzimeya si meya anti nickname oli Figo bamwita Figo meya kati oyo netutuuka ewantu n'angamba jangu bagenda kukuyambako n'antuuse wa Brunuke n'angamba sente tugenda zigabanira wakati nemugamba nze bagenda kunsula bagenda kunziika mugundi mulimbo njagala kugula ttaka sente zaali za kugula ttaka eryange nga nze personally nawo watukiridde nongamba oti njagala kumitingamu kubanga nga tulaba bagamba sente mbwate bazibba ate batulaga nti wakola edduuka bakwata ekifaananyi kyange ne bakiisa mu dduuka ne bakiditinga bandaga ndi musajja munene nga bantadde mu dduuka abira bakasitoma ebiki ebyo nali nze ndabira ddala nsobola okutunda edduuka musente wazikolamu edduuka sibibina kyemmanyiiko naawe negamba mutolo wange tasobola tunda dduuka sisobolera ddala ate siyandikozeemu nkakasa abatuuze mwenna mwanyamba Uganda sibalinako buzibu wabula ekisa neteni kiddire Brunuke gy'oli kimanyi ondaba kwesiga nnyo oli taata kyewandaga mutima ogwo ne baganda bange abanadda bonna bayambi sente bwe natuuka wano Cold Kampala nga maze obateeka ku poliisi sawa zino ziweddeyo ngenda zikimankya Old Kampala mu human rights enkya tujja genda ffenna ozifune oziraga abantu ngenda zibalaga sifunangako wadde 10 bona bayesama ne boogera ebingi n'abaana baava efooti bagamba ngono relative ngo biki kasasiro sibamanyi bano bagundi ba obi ba ogi kati bwensoma naawe oba omanyi nnyo question mark oba tomanyi nembeerawo neŋŋamba izulu kaboogere ne Museveni bamukolamu katuuni nange kabankolemu katuuni zaabwe ze baagala kati kambuuze abagenda efooti nti nno gye bakuzaala byaggwa bitya bwe batuuka kyali kitya situukangayo maze emyaka 6 nze sigenda konge bukoja bangobayo efooti si gye bakuzaala gye banzaala nti wole ekijjo kya maama ate yali avuddeyo n'agamba mbuno oli mwana w'efooti si kafero si yakuzaala byaggwa bitya beba beefumba sibamanyi twalaba owasoloti nga zeeyo bakutte amawulire nti omusajja gye bamuzaala yino tutuuseeyo yoyo fulfiga gundi fulfiga naye andemeddeko gundi ono meya Figo yafojaringa ya filimu eyo enza simulinako buzibu ne fulfiga simulinako buzibu awadde musumba wange Katonda kati efooti tebasangayo taatawo oyo yawasasenga oyo gwe basangayo ye kati oyo gwe nakula naye ne si yakuzaala si yanzaala muyita senga oyo gwe wakula naye omwami ye yawasa sengaawo nenkula nga bampeerera nga nsoma enkomekereza okukankanya ekitundu kyonna kiramba nga kigamba ng'ono yaani yamuzaala ono taata ono maama kyobola batuuka emukola investigation mbadde mbalaba naye nga nze biginoringa gamba aizulu bagende mu maaso ekituufu wali okimanyi kituufu nga nkimanyi kakati enkya ku poliisi ogenda genda naani kubeera bayinza ne tata nende namukubidde essimu wayokubidde tata nende essimu muganda wa Kafeeri ajja kubeerawo nga bampa sente zange ezo ngende nange nkole foundation yange oyagala kukola ki sente zikolamu ki mamiliyoni 8 sente nyingi sokolize nakugambye nti ngenda kugulamu ettaka wadde ogambye ettaka ate kati foundation nga nange ntandikeko business ode katini ate wagaye tosobola tuula mu dduuka bizinesi gyogenda ositandikawo nze mmanyi sajja gwe oba tutandikewo omudaala gwa capati
nsobola osika chapati anti oteekemu omwana kale obanza onteekeko sibiriko ebyo wandikulalisawo ze nonteekako nga nze akanda nga gwe akwata ssente wali eri funa omwana alabayo funa omwana teekeko emidala ya chapati nagwe otwala likwata ssente yakugula eŋŋano eweddemu n'ogera n'ogula kuba tosobola kukola kikanda chapati nga lwaki ate kati ssente ogwo mulimu siri addicted muogo anti ogenda gulako poloti ya ssente mmeka miliyoni nga 6 7 miliyoni 7 wasigalewo miliyoni emu kati miliyoni emu mbadde nsaba oba bannayuganda banaddemu ne bankwatirako ko ne nkola ka sapoti akalala simanyi bannange ndi wano mbakabira amaziga temundekerera oyagala bakwongere banyongere ate kati zino zimala anga nina okuwasaako munono oyagalidde ku bannayuganda bwe sente ogenda zimbako ogenda kugulako ettaka kati bakusondere ez'ennyumba bakusondere neza bizinensi na introduction bakusondere nez'okuwasa ezokuwasa kati yo omukazi omulina ate babuze olinayo omukazi ninako gwe mbadde nkuoninga simanyi obaana banalaba nga ndi successful nga mpiseemu asobola okukkiriza kati ekyo nze nkikulekedde abasajja bano yaani oyo tumusabe busabi akkirize atolina kontakiti ye no gwe yogera erinnya lye erinnya lye bamuyita Shamimu abeerawa abeere ne Matugga abeera Matugga ye tanywa mwenge ate ye musiraamu nange omwenge ngutadde ogutadde ngutadde kola bwoti ogaba mwenge ngutadde aizulu saba mu linnya lya Katonda this very day I have raised my hands. I will never take alcohol again, really. In Almighty God. Shamimu owe Matugga tukusaba busabi otwagalire omusajja ono omwenga agutadde essente zadde bamubye yazikavalinze agenda zijjayo agule poloti bannayuganda baddemu bamusondere afune ssente ezigula amatiri yazimbe neza bizinesi n'ezokuwasa kati gwe tukwagaza ekintu eki Shamimu kkiriza omusajja ono essimu wafunye essimu nafunye nsobola okuweereza ne ku namba yange essimu Shamimu gy'oli simanyi oba weeri tewabanga bagibbye essimu Shamimu yiino essimu twafunye ogikubako eyitamu bulungi tebuza netiwaaka so kakati omwami ono wandimunoonyezaako oba nokkiriza ebigambo bye byeyagamba nti ajja bikkiriza kubanga ali mumalirivu kati womukwano otya atandika mpola mpola nga bwobimanyi atandika nga twesuutasuuta netudda muzuuri wakwata muko tonakwata musirikirwa Shamimu kankusomera ku namba yange simanye tazze bambi abayayi tebagikubeka abalala ne bonna katwagala mbajjako katwagala namba yange riziro 74 ali kumpi bambi giwandiike mukwano tujiwe Shamimu nawe nyine mulirwana wange bambi gikwate by the way n'abakulako supportinga kanji kusomere eriziro 74 83 500 akati eriziro 74 83 500 badde nsaba anaaba asobodde ng'onkubirako kubanga eno teri ku mobile money 1000 ngenda giresitaringa ku makya teri ku mobile money naye bajja singa gikubako nkya ezijabeera nekati eri alive ejabeera egenzeeko eri ono kakati tuwale tukyali ku bizinesi onaba kumanya bizinesi gyogenda kukola senga bannayuganda bakuwa ssente nnyingi bizinesi gyosobola okukola gyoyagala okukola kale ndi businessman kanyonyi okutransportinga goods okuva foto ku ddeni bumonde matooke bityo how exactly yesinga nnyo nze okukwatagana ate yo bizinesi ekolera ddala ogende foti noleeta obumonde n'obuleeta eno
nimbuleetera kale ate Shamim bw'abeera agize bulungi n'ofunawo naawe omudaala natupikinga ndee n'omuteeka mu mudaala nga bwe supplying abalala nga naye bw'akola ki bw'atunda wano eno bizinesi eba ekola kati kyengezako bagamba bambi taata wange nende nyebaza nnyo byonna byonkoledde wonna wooli ojja kuba ondaba nga nsinga nnyo okulaba nga nkwesize muzeeyi nyerabidde ne muzeeyi wange gundi Mr. Balamu nkutumidde taata wadde wankyawa nsikirinako Balamu yakukyawa yankyawa anti akyali mu kutambula agende eno naye mutumidde anti message ajja gifuna mutumira Balamu taata gonzaala ogwokubiri tonkoowa wadde ndi musumbuyi wabula kyokutegezako tukolera kirungi jafuna obudde nzija kusinkane Katonda akumpeera omukisa owangaale ne taata wange nende Katonda akumpeera omukisa wonna wooli ne Museveni naawe nkuwadde akalulu nenkyoddewo nenkyaddewo ne Muwoozi naye addewo ogezezaako addewo kaki atuyambe bagambye gavumenti egenda tuddamu netuyambako omuwadde akalulu addewo kubanga muzeeyi enforcement eno gyetuliko agitadde mu nnyo amaanyi bambi ekituufu kyobalaba nkowera ne Balamu ngamba Balamu nze sikulinako buzibu wabula gamba buli bwali busungu na reactinga nnyo kwebyo byabaddewo mugamba akusonyiwe Balamu nsonyiwa onsonyiye saba kunziramu akusonyiye ate muwulidde njagala naawe ocontactinga kunze ongamba oti onsonyiwe nzije nkunoonya mugundi mu office nakulabyeko nga olina esiteera ebukunja ekola olunaku mbaddemu eyo process nga processinga ezo sente zange zibadde babizizako kumpanya nengamba akasoke ngende ewaka mpumulemu ogendeko mu kyalo ewataata ku kijja empewo zikufuuweko nentuukayo obadde omanyiyo bulijjo banga ddene nga ntuukayo nembabuuzaako nembawuubirako nenkomawo kati wagenzeeyo n'onyumyamu nesiteera enyumyako nesiteera tegegenyako kikyo tuyinza okuzzaako plan B mwina plan B plan B eriwa yagimanya ajja gugamba siteera naye siteera abaagadde siteera bwe nasookera ddala owaka yasooka omuntu omu okunyaniriza nagamba kenkulabyeko ndabye kitange bwe yakutunuulira bwati yalabira ddala kitaawe nga lwaki yantuna nagamba ono muzeeyi yagamba atya yennyini ono muzeeyi yennyini ate nange natyamu okulaba nga banzijeko omusaayi ne bangamba ngu siri muwana gavumenti eba ekola muntu ebyo byanyewunyisa nnyo wakagamba Museveni omwongere akalulu ate nga gavumenti eba tekola ebyo byonna bimpunza nina obusungu bungi so siteera bwe yakulaba yagamba taata gena bwetuuka ewaka nyeggulira omuntu ajjanye essamire naye baabagobawo gavumenti yemanyire tugenda otuziika nze wendi naye ebisigadde mbikwasa musumbu wange Katonda oli mulokole nzikiriza nnyo mu Katonda kubanga yakola ebyange naye ngaoli wa ddiini ki nakulira eno mu Protestant era byebimu n'abakatoliki n'abalokole byonna byebimu Katonda y'omu naye bambe bamikwano tetugwamu ssuubi tubeere bamativu aganda bange bamaaka bajowane Filipo Mumuza mwena Bakeeti mwena mbatumidde n'abalala amannya ganvaamu naye ndi nammwe enamba yange esimu gye mbawadde senga Ntongo oyogerako naye n'enamba y'essimu njirina eya Nantongo tumukubireko omuwulire eddoboozi lye
muleka alaika ali abadde mu church amukubiddeko so kati mbeera ki gy'olimu oluvannyuma ebyo byonna olwabaawo mbeera ki gy'olimu gy'oyitamu anti ndi olaba nasalawo n'enguma kyobola banyebeererawo nga nze naye byonna nga tebinabaawo nali ndya nnywa ate nyesuza ndigumite kinajja kyekyo gavumenti bwena abasazeewo tuyamba banange temutusulirira bannayuganda tuli baana ofani enfuuzi ate kati gwenga gwe tolina maama yafa taata yafa kati ndi mu bbanga kati ngwewa olinga kasuku muli nfuuzi nsinga ne kasuku kalekaleko sobola okuzunga nagenda nabeereyo mu nsuku ate nze katonda wange naye byonna ebyo tubitwale mu bumpi okulaba nga ababadde boogera ebingi okuba efotipoti eyo nanga mwesama mwogera bingi nze sibaliiko mbalaba bulabe just am trying to know all of you wefuula ngunze ndi related nono nze sikumanyi bogamba ngono nasoma naye mumanyi mama mumanyi tata mumanyi nze sikumanyi najja kunuunya kika munveeko ebyange njogera omundi sidda mundinga radio kakati wafuuka serebu eri yonna gye tuyise nga bagamba Paulo Ssentongo wafuuka serebu bwotyo ndi mutuuze bamanyi muntu mutuka bukunja naye amawulire gakuyambyeko kumanyisa ennyo abantu nti omu kafeero naawe teweetya ngaowuli abantu bakuyitaayita nnyo balaba bulabi bongo obusungu omanyi obusungu wange bwendina obusungu kiki ekisinga okukuluma kulaba nga banzijje mu baana ate nze yali asobolera ddala okusooka wali mu front page bandisoose soma ggwe balyoke baddire ku balala kubanga nze ne muzeeyi ne bwenyimirire mu maaso go nenkugamba nti muzeeyi ono yanzaala tebakulaba nti nembagamba nti ono yanzaala teryawo kakana togamba fesi yange ya forgery oba ki biological father abantu bagamba bwe bakuggyako enviiri ne bakusalako n'ebirevu mbu tomufaanana ate nze bindya frame esigalawo ekituufu kati gwe obirina kitaawo abirina naye tebiringa byange olabe ate bakufaananya madrat omumanyi kiko omumanyi bano bacomedian ababiri simanyi balina gwe bakufaananya awo pozi bano abantu bajja kunyamba ngulire essimu smart nange beera nga beera nga mbafuna sijina akatola bandina kano akagumu olina akatono ate omukyala yalina smart ate namuwasiza kyakoninga kyakwana bukwanyi naye nga yagirina oba tomanyi kati olina enamba ye sigirina kati okwana otya omuwala gwotalina mutuukirira wali ku beesi ogendayo ematugga senga obadde n'enamba ekale ne tumukubirako amazima nalyoka n'amatiza batuufu ngu ndi mumalirivu bambi sigirinaawo mpozi ngenda gikuwa obuwi nga tumaliriza tujja gifuna olulala tumukubireko atubuulye kuba abantu bano saagala basondeka sente kambaga omukyala tannaba kukkiriza abatuuzi munankwatirako ku sente za mbaga ngenda kuwasa Shamimu nange nfuuka omusajja obuvunaanyizibwa bino bwe bazze nga beesamasama ngunze nnyo omwenge ngutadde mu linnya lya Katonda naye Shamimu ye anaakwagala ayinza okubeerawo nga naye takwagala nga lwaki ali ready kasita kyawa kano akajuisi nga tusabula eggaali ate kajuisi okatadde kati Shamimu jangu
Zabibu jangu. Naye abakazi b'ennaku zino tebaagala kufumbirwa. Ekyo kimanyi ekyo? Kimanyi. Oyinayo omwana? Oyinayo. Nti abakyala nze mbadde mbagenda kumpola mpola nze sibiriiko ebyo abakyala nze sikwana. Obadde obatya? Mbatira ddala. Nte nga sonawoza emyaka 4. Bw'owasa omukazi ofa? Esirikirwa. Senga Shamimu aba takkiriza. Mukazi kyo omulala gwe wandiyagadde tunoonyeeyo. Alina beera afaanana atya? Nagamba ko Bruno ne mugamba nti njagala owebbine ddene. Ekyo kimu. Banange Bruno. Wagamba Bruno ke. Banange nkusiibudde. Omugabo ayagala owebbine ddene. Simanyi oba ndi kuwaki mu nsi ya Katonda muno naye ndi mumalirivu nzija gy'oli. Banange totukoowa. Abo bonna bano bagundi ba meya abazze nga bapostinga ebintu ebitaliiyo bambi wendi. Edduuka lye baalaga ngo bankolera dduuka. Edduuka sirituulangamu bakozesa AI ne ba editing ekifaananyi ne bansaamu ne balaga abantu ngo ssente nazifuna kumbe ssente ziri wano ne bw'oyagala ng'okubirako taata Nende. Taata Nende akimanyi bulungi ssente nziresivinga nkya police station wano gundi Old Kampala. Banange taata nkwebaza nnyo nakozesa essimu y'omuntu mukyamu bwe mala ozirabako n'alulukana nnyo nandaga bambi ebintu ebitaliiyo omutima omukyamu naye nze ndi mumalirivu kyenakugamba kyengenda otukkiriza tuli mu mboozi munnanga ntadde mu mboozi naye sobola kukuvako nga bambi sikwebazizza baganda bange mwenna Brunoke mumukkirizeemu kyakola kiriyo nnyo kyamaanyi nnyo Mungu akumpeera omukisa. Kati ebyomusaayi mwabivuddeko ebyokuddamu okukebeza ngu gavumenti egenda tutuyamba simanyi. Ate liri ettaka ly'abasondera ery'abangi erya famire lyonna mwalirabako? Lyeryo lye nkugamba. Gavumenti egenda basondera eribagulire etuyambeko ate kati naffe tukole ekijja ekyaffe bano babeere abana naffe tubeere bano 21. Naye abana abaana wali oyogeddeko nabo wali obakubiddeko? Sogerangako nawe anti kati bandaba ng'omulabe tasobola yefuula nnyo expensive tasobola kuweereza budde. Naggawa naye talina buzibu omukubirako leka naawe Naggawa talina buzibu ebyo nabita fokasinga kimu kulaba nga nange nkoze foundation eyange. Foundation ki gyoyagala okukola? Kyonga musigenda buwasa ne muwulu ogenda tandikawo omukulu ogugwo mbadde manyi olina ekitongole kyoyagala okukola nti oba kino kiyamba banywe ba mwenge kino kiyamba bamulekwa tukyagenda nga manyi foundation eyo gyoyagala okukola oba eyamba bantu bali ku street nga sina pikinga ndyoke nyambe bano abali ku street. Ate nange mbadde neewuunyiza nange nyetaaga muganda wange yeetaaga buyambi ate sente zamwadde akolemu nayo factory eyamba abantu. Naye kati weetaaga naawe osajja kulobere naye waka awawo bagambe wano Kafeero Road ngenda kusako n'ekipande kiraga ngu Kafeero zisani kibeerewo oli ku gaadi buli anajja tajja bula agambe nkyamye wano Kafeero zisani. Kafeero zisani Sentongo manyi ganjegere. Ate manyi gange nawe wage wali etuumye lyali lya taata weeri ate fena kyekimu ate singa nfuna ssente nengula jita nze nsobola okuddamu nnyimba za muzeeyi olunaku abona basitera bonna bamusa babaganye ziddamu ngenda ziddamu byampaka kubanga ekivulu ngenda kikola bajja kusiba Swazi ajja kusiba ajja nyerijjeko yamanyi bulungi amanyi roho yange gyenina ajja kusiba bwodda mu nnyimba ojja wuliriza taliyo nange wendi ogenda ziddamu byampaka yenda kukuba ekivulu nga bwenyambako bano bannange bano abatoototo ogenda sooka oziddemu okole ekivulu abantu bajje nkuba ennyimba 2
nensamu ezange kubanga sinafulumya alibamu ojja zaake. Kati nyimba gizo yagala osooka okuddamu ezebbiri kadongo kamu ezagundi eza Paulo nange naawe nkugamba ntya ndinawo muvubuka munnange ndinawo negundi Kampala mu kooti kyobulaba enyambi ennyo ngenda gye bakuba live naye akamuvuka munnange okyakajjukira nga kadda ovubuka munnange eyasokerako pate papa bisirikirwa bakayimba batya tukube mulayini ngako tukubira akabisirikirwa nakulindanga bisirikirwa kasitoka bawaddeko ako bakawuliriza andi eddoboozi lyo ddukira dduli oli kati lijjayo likiri eri eryange yimba butuwulire osoka kukola ki okimanyi oli afaananga kisumuluzo okimanyi oli afaananga Yesu ani oli mu Uganda mwalinga Yesu eyakola enviiri bweziti namulabako olwo lunaku nali simulabangako yazzemu akayimba yakubya akayimba naye akakadongo kamu akalinga akataata wammwe Katonda wange nja kukalaba kaakati nno bamuwonize naye bagenda musiba ne bwokuba ekifaanagana for example ne bwokuba yakayimba akagamba nakulindanga bisirikirwa kati gwe noyimba esente njanga kuzirya bannange nno bakusiba oba weefaananyiriza Pawulo kyobalaba mbasagala okwambala nga Pawulo nandibadde nsobola bajja gamba ngu ajidde mu imeji yooli yayambalanga ebikooti zino empanvu naawe ozitandise eno negiguze leero wagiguze mmeka y'amaanyi kalungi eya bbeeyi ya mitwalo 9 wagiguze emitwalo 9 y'amaanyi alaye mutwalo olinzita wagiguze emitwalo 9 wagiguze 9 wagiguzeewa muwino mulimu olugalo lw'emitwalo emwe bweliri olw'omwenda muwino mbadde manyi kekatale k'ennaku yaffe 3,000 4,500 ebiri oba mugagga oyo omwami owakapaafu simanyi oba wabeera sadiki simanyi naye banange baganda bange mwena mbasindikidde enamba yange y'essimu anyesaze bambi nze mbeera wano kumpi kowino ku kyaki ya Pastor Kiganda kuba tonnalokoka ate ng'oliranye ekyaki ndi mulokole kyongamba ndi mutamiivu tosobola kunywa mwenge sisobola nagutadde kozi bakanyogenda mu maaso nga bankolamu zikomedi zaabwe ezo naye nze sibalinako obuzibu oziraba komedi zebakolamu naye nsinganya okuwonenga meya Figo owefotopoto mufere mubagambe meya ndowooza ompulira bulungi nnyo obwo bufeere bw'obukomyawo byogezaako byonna byonkoze mbiwulidde mbirabye live naga Katonda komyawo tomanyi nnyo wandaba lunaku lumu tokiddangamu n'okomentinga ku saidi yange sikwetagira ddala mu bulamu bwange nvaako kola bibyo sinze nakutumanga ogende okola zifodarozizo essimu ezo mugenda mulonderera obufaananyi bw'abantu nemwefuula gundi alwadde ngu tumunoonyeza buyambi nze sisabangako buyambi neeriisa nyesuuza ebbanga ddeni ndi mu Kampala neera ng'osanze sigutaddeeko oddi otya munno n'omwonoona erinnya akola kibi alaba obusungu bwenkulinako gwe ne banenkulaba nyinza okutuga bamusibye ani gwe tagenda eneka efumbafumba efooti ngukanoonyeza abantu obuyambi bwawa onoonya kyakulya nga gwe mbwa gwe bantu mmwe komyawo sijja kwogera bingi manya ebigambo byange bitono naye obusungu naryakitinze nnyo kutadde
ojja kuddamu kulaba nga nkwogeddeko pozi ndi mulalu wazze yomba naye kosooka olwana nazze kulwana naye kansooka oyomba kayimba kozi bwe kagamba era nazze lwana naye kansooka oyomba kiwedde otadde mukwano Stella mugana wange nkutumiddeko natuuse bulungi mukwano gwo wuno mutuuseeko wonna wooli bisima beereere Katonda ajja tusasula entalo zaffe zetuliko kati osulawa wensula oyagala tutegeerayo ekitundu oba makindye oba kawempe nenyawo nensula ekibuye ekyambuka Makindye ekatwe osula katwe kati eno oba ozze kukola ki anti mbadde nva waka naye baŋŋamba obeera nnyo mu kisenyi oba okola mirimu ki neekozesa nga nze mulimu kyoyo kati gw'oli ku mulimu ki toweeyiya ombuuzo kino neki gwe ebyo ndi mukweyiiya nange ndi mukweyiiya bwe mbeera mu kisenyi sibulwa kankana nga nfunyeyo kawuga naye tolina maanyi geetikka oba ndibota nze nsobola okwetika omuntu alina IQ naye yeetika okozesa bwongo nga ggwe luma kafaananyi assume you are the one like you osobola ofumutuka ewaka tongambye obadde obakamuwaki gundi kaleerwe gayaza gye mbadde nva kati eyo otuseeyo otya nga toli mu kweyiiya tolaba nange bwendi obeera weeyiiya tambula nenva wali kilomita 2 naye kati kikyokozesa obwongo eno mu kisenyi waliyo obwobwongo nsobola kukowa kati n'omutundawa manya akatale oyinza osuubula ebintu ebinaddiba obusuubuzi bakoko ababagagga olimba lusi bikusala oba gwe otambula n'abasuubula kokowa sirika deyideyi kati nakutambulira ku lusegere ngungambe nti gwe bosi butoolo so kati abalina kokowa bakutuukirire baithawa ate yo bizinesi eyo y'amaanyi expensive ziri ssente bw'okwatako n'oziteeka mu kokowa kuba yo olina akatale ke n'oyongeramu capital kiba kikola nze manyi kyensayansi nga mubwongo ngenda kuyiiya olina kyopulaninga kyempulaninga plan B gyetuliko yindako togwa wali okulaba kati ettaka lino ogenda ddigulawa kati olaba ngenze nekubamu akafaananyi badde ne Stella nemubuuzaako ye ngambye afunye ewalala badi njagala tugatte newamu sente ze bawa Stella yaguzeemu ettaka simanye buli omu aliwo ebyo nkugambye sisobola mubuuliriza nnyo ensawu ye buli omu amanyi kyaliko naye yaŋŋamba yagulamuko yagulayo kapoloti ati kapoloti nze sikalabyeko naye ettaka lye yeegonde nkokonjeru lya limyufu naye tesobola kukuza matooke okokolaki yakuzimbako buzimbi kati nze naalya muwogo ate tujja kulya nyumba sijja kulya nyumba kati olina ofuna wozobola olimira weebale nnyo mpasako omukazi nemugamba kwata enkumbi genda osimbe oli bujanjaalo Aisha tugenda bumwasa agenda kulima niwe lwaki talima omukazi yafunye omwana wa sirebu Sokojje tukyali mwana jangu tunyumye emboozi abantu bakunyumirwa baliwa anti bagenda kunyumirwa interview ya leero omukulu wakugoba bugobi olina olugezigezi sikulimba omukazi bwetumuwasa tagenda kulima agenda kusuubula ogenda muteeka mu katale oleete nga obumondo okuba 40
omufunira omudaala obumu obusuubuza abakozi bwe bali basobola okubeera nga balima mu byange ebirala abalima nga balima ye ng'akola ki ng'alambula bulambuzi omukazi tojja mukaddiya katusabe kimu Katonda yasobola omwana w'abandi agenda kukkiriza twakamala omugamba tukumwegayirira atukkirize ate kati gwe omugamba okulima ajja kugaana kangende nnyuma akantu kadde ekimodo yagala tatukifuna naye wagambye oguvuddeko sirika kino kyaffe ngaffe nvaako enyota ennuma enyota ekuluma njagala kugula amazzi wano wansi omukulu agenda kunywamu ku lwendo lw'otuzzi enkya tugenda beera naye ku poliisi ng'afuna akasente ke ojja kubeerawo ngenda kujja n'ennende exactly abantu okay bagana bange gezako ku pointi esembayo nti mbasiibula lunaku lwankya byonna bye bali bantaddeko bijja kuggwa okulaba nga ntuuse kinali nfokasinga lunaku lwankya saawa nga 4:05 nja kuba ndi ku polisi ya Old Kampala yabakwasa obubaka bwange Bruno Kete yankolera babadde batadde mu lukujukujju olwo naye byonna mbiwangudde biteredde gundi oyo oli omuyaye meeya oswadde nnyo mirundi 8 kankwogere nga Fulufiga bwe yanvuma Fulufiga yakuvuma atya kozi yanvuma kumanyoko mirundi 8 naawe nkuvuma emirundi 8 kino nkikugamba live owulidde sebo tokiddangamu okufera bantu ne banno komyawo yakuvuma emirundi 8 yanvuma emirundi 8 nenkitta kati ku luno enkya banange munsabire programu yange etuukirire ndi nammwe mu nfo live enkya okay.